Ennaku z'omwezi nga 15 eggwanga Uganda terigenda kwerabira lunaku olwo. Buli lunaatuuka ng'ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa January, bannayuganda tebagenda kwerabira lunaku olwo. Mainly okusingira ddala bannayuganda abawangaalya mu bitundu nga Butambala. Enjego eyagwa mu disitulikiti y'e Butambala mu maka g'omubaka Honorable Muwanga Kivumbi, nkiwa bannabutambala tebaligyerabira emirembe n'emirembe. Olunaku olwo abantu abagambibwa okuba nga basoba mu 10 baafa, nga tebaafa bulwadde, tebaafa accident, wabula baakubwa amasasi. Nga baabakuba tebaali batujju, tebaali babbi, wabula baali bakuuma ddembe abaagenda mu maka ga Muwanga Kivumbi ne bakuba abantu amasasi ne bafa. Otwogerera essaawa zino omubaka Muwanga Kivumbi eyafiirwa abawagizi be atemeza mabega wa mitayimbwa, baamutwala mu kooti juzi ne bamussaako omusango gwa butujju, terrorism. Bannamateeka ab'enjawulo bavuddeyo okweyimba mu musango guno okuwolereza munnaabwe Muwanga Kivumbi. But of course si ensonga endeese. Ensonga endeese bassebo ne bannyabo, Muwanga Kivumbi Honorable we yali ng'avuganya mu kalulu k'e Butambala. Butambala district eno eyina ebifo 2 ebya parliament. Unlike other districts wowulira nti waliyo Kawempe North, Kawempe South, simanyi waliwo Mityana North, Mityana South, Mityana Municipality. E Butambala waliyo ebifo 2. Waliwo ekya Butambala County, then waliwo n'ekyomubaka omukyalo wa district y'e Butambala. Gwe ssebo bannyaba ndaba, this time round Honorable Muwanga Kivumbi bwe yali avuganya mu kalulu k'okubanga atwala ekifo kya Butambala County, yavuganya n'omwami oyo gwolaba ku screen. Okuva lwe baakutte Honorable Muwanga Kivumbi, bassebo ne bannyabo abatulaba, omwami oyo simanyi why, simanyi lwaki, naye atambudde ku buli mukutu, akyaziddwa ku YouTube, bamukyaziza ku TikTok, bamusaziseze mu TikTok. Afuba nnyo okulaba nga akakasa bannayuganda nti yawangula akalulu k'e Butambala mu alaali, which is okay wabanga yakawangula. Naye ekisinza okwewunyisa bannayuganda, afubye nnyo okulaba nga ateeka nga kwe bamukyazizza omwami oyo, buli we bamukyaza afuba nnyo okulaba nga alaga ensi nti Muwanga Kivumbi ye mukyamu ku baana abaakubwa amasasi e Butambala. Omanyi waliwo okubba, waliwo okunyaga, naye nga ate olina okudda okukakasa bannayuganda nti mu butuufu tewabba, walondebwa mu butuufu. Nkoze ntutta obudde bwange okuba ku masimu okubuuliriza, of course ze siri Butambala, naye of course tulina abantu baffe ababeera e Butambala. I took time and courtesy to call. In fact, natandika okupikinga interest mu njego eyagwa e Butambala olunaku lwe twalonda, because abantu bano bakuba batya amasasi era bakuwa ddi amasasi abasinga temubimanyi. According to Muwanga Kivumbi agamba, tumala okulonda tukuŋŋaanya ba agency baffe bonna abalina DR forms bakuŋŋaanira mu maka ga Muwanga Kivumbi nga baagala bakwate DR forms bazitekeke bambuke ku district ewali tali center balinde okubala balangirire, because bo bagamba nti DR forms zonna baali baziina. Now police okuba abantu amasasi teyabakubira ku luguudo, teyabakubira mu kkubo, teyabakubira ku district, teyabakubira ku police, wabula yabalumba waka mu maka ga Muwanga Kivumbi gye yabakubira amasasi. Ekisinga okwewuunyisa, this gentleman who goes on radios and TVs okujustifying nti Muwanga Kivumbi ye yali mu nsobi okutta abantu abagambibwa okuba abantu b'e Butambala
bagamba nti bagenda okukulembera mu parliament. This gentleman akalambira agamba nti Muwanga Kivumbi yali mu nsobi. Era ndabye ne story gye yabadde atambuza ni Muwanga Kivumbi abadde akolagana ne poliisi. Poliisi yakuba abantu ba Muwanga Kivumbi gye yali akolagana nayo. Kwegamba ekisinga okunnewunyisa this gentleman munnamawulire. Naye ate engeri gy'asengekamu ensonga ze ennewunyisa. And I believe nti oba singa yasirise busirisi bino n'atabyogerako because bamulangiridde. And we don't expect Muwanga Kivumbi genda mu parliament. Bamulangiridde. Era sisuubira nti Muwanga Kivumbi ne wabanga avudde mu kkomera asobola okuteekayo omusango nti agenda asaba recount. I don't expect that. Kino kyagenze. Nawulidde omukulu Nsibambi ng'ayogera ku bamukyaziza naye ng'ayogera ku byebutambala. Agamba enjegano we yaguddewo y'omu ku baanoonyeza Muwanga Kivumbi because kyaliwe. Era bwe badde bagenda oziika omu ku baafudde mbu Muwanga Kivumbi yali mu muloka nga tategeera nga n'okaaba ng'ali mu trauma. Of course kyensobola okukkiriza. Do you know losing 10 as in 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of your supporters, not bano ba supporters bosanze kukuba naye yo close as in close supporters nga bajja ne makaago vane kwekyo nga babakubidde makaago. Now this is one of the effects of the internet shutdown. Nti abantu bano bakubwa amasasi mu kaseera internet teriiko. Abasinga twabifunira ku masimu. Abantu beye ababere butambala betumanyi batukubira amasimu. Naye ne TV ne radio zatandika reporting amawulire ganeeno nga wayisewo olunaku lulamba. Nti babakubanga 15 nga 16 tewali TV na radio yabyogerako. Abasinga babitegeera nga 17. Can you imagine? So that means nti bingi nnyo ebya happening. Ekyali esemba buli basebo ne banyabo ate kyo kyali kitokota. Naye nga in reality wetubanga tuli mwaka obuntu abantu bafiiridde mu maka ga munno nga ababakubye amasasi bakuuma ddembe. Yes, mubadde muli ku mbiranyi y'akalulu bamaze n'okulangirira naye ofuba nnyo okulaba ng'ogenda ku buli TV, radio, YouTube channel, TikTok account, you're trying to justify ndi Muwanga Kivumbi mutujju. Can you imagine? Mutujju. This is what this gentleman is saying. Because ngezeza kukola interviews ezenjawulo. Yani era kino kineetedde okulowooza nti this gentleman bino byonna singa twalina okunoonyereza okwesimba wandibadde weewuunya nnyo okulaba nti nga ne bano abantu bayize obamu babirimu. Nkoze okunoonyereza era okugamba nti this gentleman eyesimbyewo naye he has a brother of his munene mu government. Sijja kwogera linnya lya muntu ku mikutu gino bayinza okunsiba. Akasente ko yabadde nako mweno muzino campaign yakataddemu nga kanji. Kati NRM ine ekintu kiyakola abasinga temwakitegeera. Ebutambala eyo omukyala Lydia oba ye Lydia oba yani eyawangudde Aisha Kabanda wa NRM mu kalulu ka 2021 Aisha Kabanda yamukuba akalulu nga jidde ku basi. Kati ye yamanya nti wogira ku basi ebutambala tabasobola londa basi. Kati ne batuulanga baba NRM ne bagamba nti kati katumulete nga independent. Ne basaawo wa NRM ngalinganga just kifaananyi ne baleeta n'oyo omukyala nga jidde ku kamonero ka ssaawa aka independent. Era okumanyanga bano abaniikiri ba NRM bakola buli kimu nga resources ze bakozesa za NRM naye nga bagamba si ba NRM. Abantu b'ebutambala babakwata babasiba akatambala mu maaso ne babakwata omuzimu, which is okay. Omuntu ali free okulonda gwayagala. Wabula later on omala n'okinotisinga ndi mutuufu gwe twalonda ate yali sitaani. Oli gwe balonda gwe bamma akalulu mu 2021 ekyamumisa akalulu era kye badde boogerako nga bagamba nti mu biseera bya togikwatako y'omu ku abo basituka ne bagikwatako era nga baga tisobola kuddamu muwa akalulu ne bakamumma.
kati neneebuuza wemba mukamwongedde this time round kiki ekikukakasa nti tagenda kuddamu gikwatako because there is a law they might bring in parliament nti president alondebwe parliament bannayuganda babajjeko omukisa ogwo. So this is the moment where NRM needs as many allies as they can. Kati bano bonna butambala NRM yayingidde parliament ono tasobola kuyimirira ku side y'abantu oyo omujega. That one I strongly believe tasobola because he was funded by the regime. Abasinga mizo obutakategeera naye nkusaba nyamba kawo obudde kola okunoonyereza ate katambuze bampita simple.